Popin Media. Ogeza n'oyogera ku kintu kye bayita eddembe ly'abantu olwo bunfunye obuzibu. Lunaku lwa leero tuli wano naye baganda baffe bangi bali mu kkomera awatali musango. Baganda baffe bangi baatulugunyizibwa, abalala baalayibwa, abalala baatemulwa awatali musango. Kyetulowooza nti ekyo kyandinyigiriza buli omu kubanga ekyamu kiba kikyamu, kiyinza okuba kikuyamba olunaku lwa leero, naye be sure nti buli wokkiriza obutali bwenkanya ogenda mu maaso olunaku lujja kutuuka nga gwoli ku sayidi enyigirizibwa. Tuze tubyogerako si mu bukyayi, bwe twogera ku ttemu si mu bukyayi. Yesi batemula abaffe naye Kaweesi teyali wa NUP, Abiriga teyali wa NUP n'abalala bonna. So bwe twogera kukola ekituufu tuba twagala tukole ekituufu kiyambe oyo gw'okkiriziganya naye ne gw'otokkiriziganya naye. Tetusiga bukyayi n'omulundi n'ogumu. Twogera boogezi mazima newankubadde amazima ge twogera olumu gabeeraganyiza. So kyetukkiririzaamu ekyo basibo ne bannyabo si bulabe si kusiga bukyayi, banjagala nnyo n'enkittaanya. Naye okusingira ddala ffe njakwogera ku lwaffe abakkiriza mu Yesu Kristo. Ebyawandiikibwa bye tusoma byatugamba mubeere b'amazima n'amazima gajja bafuula ab'emirembe. Newankubadde amazima ebiseera ebisinga galwawo okutuusa ku kyoyagala naye gamala ne gakola ki? Ne gatuuka. Tuli mu mbeera nga n'ebitongole ebirina okukwasa amazima, ebirina okukwasa obwenkanya tebikwasa bwenkanya. Muze mwogera ku kkooti olwaleero, gavana Nakwedde akyogeddeko olunaku lwaleero nga mwenyamivu kubanga ennaku bbiri eziise ekkooti ensukkulumu yasazeewo mbu eyawangula si yalina okulayizibwa. Mwami Owinyiddolo okugenda kutututa omusango mu kkooti ye naye n'alagirawo kyekubira okuva mu ntandikwa y'ensonga lwaki twajjayo musango. Naye muze mulabe ekkooti yaffe nti bukyanga eteekebwa mu nsawo za Nakyemalira naye tesala mazima. Mwalabako n'omu ku bannaffe bwe yagenda n'akola olukwesikwesi ne banne ne banyagula ssente z'omwomusolo, ekintu ekyatuwebula ennyo. Era twakyogerako nga ba NUP abamu basooka tuwakanya naye Katonda mu buli koona aba n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Tuba tuli awo nga n'aba NRM basituse kubanga ekikyamu kirumiriza. Era nabo ne bavaayo ne bakola motion. Munaffe ne yeetwala mu kkooti ne yewaabira kubanga amateeka ekkooti bw'esala bagamba ekkooti emaze okusalawo egweyo. Tewali yamanya ani atuteyo omusango ogwo. Era ekkooti n'esala nti wadde byakoleddwa bikyamu naye omuntu eyeegabira ssente z'omwomusolo si gwe mulina okunenya, munenye eyazimuwadde yeyo ekkooti mu Uganda. So bino ebintu tubyogerako byonna okuzuukusa obwongo bwaffe basebo ne banyabo. Oba oliawo si ffe twandibadde tubyogerako, oba oliawo abakulu abatusinga obukulu bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo bino bigambo byandibadde by'abakadde baffe bannaddiini bwe bandibadde babyogerako, oba oliawo baprofesa be bandibadde babyogerako. Naye twesanze nga tuli mu mbeera eno bweti. So nga twerekera mukadde waffe ono yagadde nnyo ffenna nsabe twefumiitirize, buli omu ng'oddayo weefumiitirize weebuuze nsi ki gyenjagala okubeeramu. Ffe tutandise okukola, tutandise okaddiwa naye Uganda ki gyenjagala abaana bange n'abazzukulu basikire. Okuba olunaku lwaleero abalibeerawo nga mukyali balamu mujja kuba mutendereza akasajja Kasanyonyi kaali kalwanyisa enguzi mu Parliament. Ebiseera ebyo Kyagulanyi yajjanga mu bulabe bw'amaanyi n'ayogera amazima bakubuuze nti lwaki tewamwegattako. Kubanga tujja kubijjukira basebo ne bannyabo, Uganda egenda kuba ekyaliwo enkya n'okwosa enkya emyaka 5, 10, 20 okusukka kati. So mbasaba nga totunuulidde nti otunuulidde langi ya NUP, gy'otunuulidde langi ya NRM, gy'otunuulidde langi ya DP oba ya FDC, ekituufu kye kiriwa? Oyimiridde ku kituufu oba oyimiridde ku kikyamu? Nze nga nkibagamba baganda bange
nti oli asobola okujja ng'ayambadde kamyufu okuva ku mutwe paka ku kigere naye nga kyawagira kikyamu. Ate bwe tuwaiza n'okuvayo oli ng'ayambadde yero naye nga kyawagira kituufu. Engeri gye twakwatagana ne ba Honorable Nsamba, oyo Honorable Nsamba yali wa NRM naye twasinkana mu Parliament nga tuwakanya okukyusa constitution yaffe kubanga tumanyi ekyonoona amawanga be bakulembeza abeeremeza mu buyinza n'ekyono Museveni akyogera nga yakajja ekizibu kya Uganda be bakulembeze abeeremeza mu buyinza. So ekyatusinkanya si kuba twali bamukwano naye kubanga twali tulaba ekituufu. Basaba baganda bange ekituufu kye kiba kitugatta, ekituufu lye liba libeera eggwanga lyaffe, ekituufu lye liba libeera eddiini lyaffe. Abaana abato bano abavubuka abato abali mu kkula ku mulembe guno bamanye nti kiryoke okubba, bamanye nti omuntu osobola okubba kasitoppa ebbiliyoni ya sente n'ojjako miliyoni 2 n'ogatwala n'ogawaayo mu kabbu mu kyaki. Weesanga nga n'ababbi be batuuza ne mu maaso bwe bati. Ekyo kyabulabe basaba ne banyabo tulina okyogerako bakadde ba Uganda yadde emabega ebitundu bingi nnyo, mayiro nnyingi nnyo. Tukitereeza tuti ekyo basaba ne banyabo nga tutaddewo obukulembeze obussa ekitiibwa mu bantu, obukulembeze obuwulira mu bantu. Bw'obanga oyina obuyinza obulonda omukulembeze eddoboozi lyonna erisibwamu ekitiibwa kitegeeza nti osobola okuleeta omukulembeze waba tokoledde kyoyagala n'omugjawo n'oteekawo omulala. Kyekyo kitwagala, kyekyo kyatusuubizibwa nga tunga independence lwakitandika. Mwakuŋŋaana okuva mu mawanga ag'enjawulo, madiini ag'enjawulo, naye nga mwagala okuzimba nsi gye tuli enyumirizaamu fe abazzukulu. Naye omulimu gw'abajjajja nga tugulekedde abazzukulu singa tetutereeza Uganda tujja kutuuka mu myaka 80 bwe tuliba tuwangadde tufe bubi nga tulaba omulimu gwe twalina okukola abaana baffe gwe twalekedde. Naye bwe tunaabitereeza ebyo tujja kweyagalira mu nsi yaffe era tuliyitibwa abazira. Honorable Nsanja munnange ekifaananyi ekya taata twesanga nga tubyogerako kuba kati n'okukuŋŋaana obukuŋŋaanyi okwogera ku nsonga eziruma eggwanga lyaffe gwafuuka musango. Tuli mu nsi nga kiryoke abavubuka oba abantu okusinkana nga bagenda kuzina sunda paka wansi, kiryoke okusinkana nga bagenda kunywa mwenge awo muli baddembe okusinkana ne bwe mubeera mutwalo mulamba, ne bwe mugamba mugenda kusinkana kubaganya birowoozo ku biseera eby'omu maaso eby'ensi yammwe, ogwo guba musango, poliisi evaayo n'amagye gavaayo. Kale nno twesanga nga tuwalirizibwa okwogera ku mbeera y'ensi gye tutambuliramu kubanga kitukakatako. Mukadde waffe kati ono okugenda kwe mu byonna ekitujjukiza kiina tujjukiza oba twagala oba tetwagala nti naffe tugenda kugenda.